tosobola kuvayo n'ojulira nti Eddie Mobbi nga toli Mobbi. Kitegeeza nti President Museveni okusobola okumanya omuwendo gw'obululu ogwamubbibwa alina okuba nga yafuna obweraliikirivu nti ne bano balina amagezi agakola bwe bati era nga alina okuvayo okukangamu okulabuukirira embeera kuba gye kiraga singa kigenda maaso nga bwe kyali. Kikuwunzi yadde ne sayidi eno yakwatamu nga bwe nkunnyonnyodde nziba yeeri nti Nuupu mukubba kwayo teyabba nti yatuma omuntu ntigenda baali abantu abayina obusungu bwabwe abeekolamu omulimu nga ne Kyagulanyi tamanyi ne bakoordinator ba Kyagulanyi tebamanyi bo bayiye balabike nti afunawo basindikiriza kati ate waliwo yakwatamu obutereevu obujenga yatuma obujulizi bweyoleka nti nno kyebalangirira n'alangira tamanyi ekikola ki Kyagulanyi ye kyatamanya kyayinza okuba nga teyakiinamu mukono. Abaana bo bayina engeri basomesebwa obukodyo obukyanga akalulu twabulabanga ku polling stations wegamba akalulu mufo ky'okuwaayiriza Kyagulanyi abantu abaweebwa emirimu electoral commission benye be bakulemberamu eddimu genda ku polling stations ku polling stations ezironderako abapoliisi olabe gavumenti yafunawo 10 ku 10 teyafunawo njagala nkuwa ekyokulabirako tuli wano olwaleero tulina polling station eri ebweru wa Balakisaawa ye Kasenyi. President Museveni yafunawo 10 ku 10 oba Kyagulanyi yafuna obululu kitegeeza nti n'ab'ebitongole by'okuumaddembe nabo balina obutali bumativu era nze ndi wa NRM agamba nti President Museveni atufuzeeko ekikola ki ekimala ewakula ennome tewakula emu walabyeko President Museveni nga yambadde esaati ya kyenvu eriko NRM zimayipate ffe tuzambala naye ye jayambala tebeerako kigambo kyonna ebeera ya yero. Tubaniriza wamu olunaku olwaleero mwenna gye musinzira okuba nga mutulaba mwebala okuba nga gye muli mu ggwanga Uganda ebintu bitambula obwavu butukokota naye naffe weetuli tetugenda vva ng'onyenya omutwe obwavu nayewulirembu obwavu bungi obwavu tulina bugumira te kati tunaabukoleraki kubanga mune kati tudduke kati abadde batukulembera bakoze birthday kati ffe tukole ekyabaavu birthday kolebwa omunaku saba abasajja bagezi gye bateeka ennyama n'enkoko tutere tugende tuziryeyo eyo akanyeebwa anti bagamba muwabutwa tabula gwa wabutwa kati ogenda mu birthday ne bakubirayo ekifaananyi oddense kuki ne bano bensi yabaaki kale tuzeeka kolayo ndira omukulu Senkooza Nuwa kansala wa Kaweeri naye woowulira ebigambo ebigenda mufubutukamu ndowooza chairman w'abavubuka w'NRM West tewandikyogedde okyano kubango byakaaba NRM ebigambo byogera nze mbimanyi si by'NRM naye ate n'okikulembeza lwaki olemeddeyo eyo ndi munnayuganda kale ensonga ziri ezi ensonga esooka mweyina obujulizi nti Nuupu yababbira akalulu kakati obwo obujulizi ffe twagala obutuwe wano otubuulire Bobbi yabbirawo akalulu ekyoku ddala mwe basajjamu abatukulembedde emyaka 4 mukyafisa obudde mutegeke birthday mugamba abazzukulu beebaza Mukama olw'okukuma omukulembeze kyokka abazzukulu nga babawadde transport ogenda ku mukolo abazzukulu babawadde emmere ya bwereere ne Senkooza obulamu nga bugenda bukyuka ebintu bino munaabisobola kweri gamba banaabisobola nze nga siriimu mukitembeta nabagamu mukisulewo mukinabire mu maaso soka obuze ku batulaba abatulaba mbalamusaako nembeebaza buli kaseera okugoberera n'okufaayo ku nsonga zonna ezitambula mu ggwanga nenyongera okubakubiriza okufaayo ennyo okugoberera olw'ensonga lino eggwanga lyaffe ffenna muli tukyaya terina bannannyini newankubadde obubonero omu bulaga nti waliwo abasukkulumu ku balala naye ekituufu kiri nti ffenna tuli bannayuganda era eggwanga lyaffe era tulina okulyeyagaliramu nti bannansi ne bebakaba emirundi emeka Mukama akeera enkya n'abanaazaako amaziga naye aluddewo alimba nsaba mwongere kyalemeddewo okutuwaya okutugoberera sooka ombulire Museveni juzi yasinziira munyonyi eyo mu kujjukira alonda Nyakayirima wiiki eri agamba alina obujulizi Robert Kyagulanyi Ssentamu yamwanukudde yamugambye nkukyalengyi nga tugende tuyite aba UN babala obululu tulaba ayabba n'atabba tojjukira twali ffenna ekaweeri awo
twali ku NBS ne tulaga obwemubende nga bakyalibuuza ddala foomu ze Kasambya tezinnatuuka ddala foomu ze Madudu National Talent Center nga balutulaga mbu wafunye bwe buti bwayitawo ani yabba. Kakati ebigambo byange nnyinza obutabyesigamya ku bigambo bya mukulu byayogedde, naye kibayita okubba akalulu kineneko. Nze nnyinza obutakirengerera mu buli obutuuse, naye nenkinyonyola okuva emabega gye kiva. Akalulu k'omulundi guno oguwedde okwawukanako n'obululu obulala nakalabamu ekifaananyi nga bannayuganda bangi baakola buli ekisoboka ne basinziira ne bafunvubira okulaba nti balindegula gavumenti eno, okulaba nti nno President Museveni agenda. Akalulu kano mukakuba akakiiko k'ebyokulonda kateekateeka akalulu okuva ddala wansi ku polling station okutuuka waggulu, nga mu ekyo tulina ebiwayi by'abantu bino wammanga be bayeetaba ennyo mu kulondesa abasomesa. Naye mu ggwanga lino abasomesa be bamu ku bantu abanyigirizibwa ennyo embeera. Namba 2 twatunuulira abavubuka wakati w'emyaka 18 n'emyaka 3 nga be baali mu kulondesa mu bifo ebisinga obungi mu ggwanga, be bayettanira nga mwe muli abaana abasomye abatalina mirimu abatakola nga abaana balina obulumi mu ggwanga era bakimanyi nti gavumenti eno yebaleetedde embeera eyo gye balimu, nga tulina abavubuka abaali awo abasomako ekitonotono nga tebasobola kufuna mukisa gweyongerayo kusoma kinene oba oliawo kye basuubira nti kijja baweesa emirimu. Kati nga nabo ekyo kiwayi kinyigirizibwa nnyo mu ggwanga nga kyagala enkyukakyuka, nga waliwo n'ekibinja ekirala eky'abavubuka abaweebwa emirimu egy'okubeera aba polling constables abaali bambadde ebyambalo bya poliisi abo naye nga si bapoliisi aba bulijjo. Kati abo nabo mwe bali abasoma nga banyigirizibwa embeera n'abasomako ekitonotono bw'osanga nga babyalo babagoba ku mataka, bw'osanga nga okufuna akalimo asabye mu service commission omulimu emirundi 5 awayo sente bazirya netakola ki tafuna mulimu. Kati ebinja ebyo byonna eby'abantu abo bayina ekifaananyi nti guno gwe mukisa gwe bayina okujjako President Museveni, era Kyagulanyi ye kyatamanya kyayinza okuba nga teyakiinamu mukono. Abaana bo bayina engeri basomesebwa obukodyo obukyanga akalulu twabulabanga ku polling stations. Wegamba akalulu mu kifo ky'okuwaayiriza Kyagulanyi abantu abaweebwa emirimu electoral commission bennyini bakulemberamu eddimu baali bakoowu mu mbeera eyo nga abaana abo bayina abantu be balondesa nga bafu. Nze ku polling station ekaweeri ewange ewalonderwa waliwo abantu abatikingwa mu register nga biometric machines ziganya okukola ne tukaregister ninsanga abantu abamu abatikingwa mu register ng'ekituufu bakola ki bafa. Naye mukolo okunoonyereza ng'osanga waliwo omwana omu yakola ki eyalonda ng'alondera mu kifo ky'oli nga tebaagala kalulu ako kukatta era nga bakimanyi nti gundo no bwe tumuwa akalulu n'akateeka agenda kateeka ku sayiri gye tukola ki gye twagala. Era akalulu kano bw'okagoberera kayoola abavubuka bangi abava mu disitulikiti gye bakolera emirimu bangi gye bajja gye bazaalibwa balonde naye ng'ekibaleeta baagala kusindiikiriza. Ozijjukiza kimu olowooza meseji ya Kyagulanyi funa endagamuntu genda otiikinga awali ambuleera yakolera ddala ate ekyakola gye tulaga ekyakola kakati mu mbeera eyo awo tulabawo ekibba kalulu. Kakati ebifo ebyalimu opposition nga y'amaanyi nkumenyedde abalondesa ekitimu baagwanga nti ekiwayi ky'abantu abanyigirizibwa mu ggwanga kyekiwayi kye twalaba nga kirondesa era baafunanga omukisa ne bamanya nti oyo ajja kukwata akalulu kaffe akateeke wali baakamuwanga mangu nga tebamuluisa na kumuluisa okumutikinga nga banguya mangu ng'agenda alonda ng'ekigendererwa kyakusindiikiriza gavumenti. Ekyo ekibba kalulu kyali ku sayidi eyo. Kakati ne tusanga n'ewalala gye wasanganga gavumenti ng'erina obuwagizi bungi njogera ku President Museveni nkulaba nga opposition nafu nabo ne bakozesa omukisa ate bo bagukozesa nnyo. N'osanga ewantu gye balonzwa 100% kyo sikirabanga kera tekisoboka kusanga twabiraba mu districts Kiruhura n'endala naddala mu Southern Uganda nga bakulaga nti abantu bonna balonze
ewalala waliwo ne bwe twasanganga nga babala obululu ne bugaana okubalansinga ng'ewamu obululu bungiko bwakubiddwa okusinga abantu abadde mu regisita. Kakati nekikulaga ekifaananyi nti waliwo ekibba kalulu ekyekikungo kankose kigambo ekyo. Kati mu ekyo kitegeeza nti Kyagulanyi aba yafunayo obululu obuyita mu kiti ekyo tabimanyinako naye naaba nga akafunye kimufuula okuba nti nno yabba akalulu. Kati ate ne gavumenti sayidi eno neba nga yakiyoolanga n'ekikola ki n'ekikubayo. Ate kati ekyo tekimpa kuwa kujulira President Museveni ng'agamba nti Kyagulanyi yanziba tekimukwata olw'ensonga talina we yeetabamu. Kwa President yagiye ensonga eziwera poliisi yeekobana ne bano abapoliisi bakoowu. Bw'oboogera ku bapoliisi okwekobana njagala nkuwa ekyokulabirako. Genda ku polling stations ezironderako abapoliisi olabe gavumenti yafunawo 100 ku 100 teyafunawo. Njagala nkuwa ekyokulabirako tuli wano olwaleero tulina polling station eri ebweru wa Barracks awo ye Kasenyi. President Museveni yafunawo 100 ku 100 oba Kyagulanyi yafuna obululu. Kitegeeza nti n'ab'ebitongole by'okuumaddembe nabo balina obutali bumativu era engeri yokko omuntu gy'olaga obutali bumativu ogenda mu kabokisi n'otekayo akaluka ak'ekyama kuba kumuyoolayoola mulagira mu bokisi awo nti mu mbeera eyo ekibba kalulu kyaliwo n'abopposition balina bwe bakwatanga mu kalulu naye ate nga tekavunanyizibwa ku Kyagulanyi kuba teyakeetabaamu. Naye olw'okuba nti bannansi balina obukoowu ate nga balina omukisa baagukozesa. Akalala Bwana Eddie tosobola kuvayo n'ojulira nti Eddie mubbi nga toli mubbi oba olina omukwatiramu nti gundi yabeera mubbi wa nkoko wonna bw'otya ekigambo entuufu toyinza gamba musezi nti gundi musezi nga temwesanzenga tosobola nti gundi andoga gundi mulogo gwobulogo wabutegeereddewa kitegeeza nawe wena gye wagenza okusawula nosanga nga ne bakubuulira eziraga nti asenkooza naye ate nga oluusi ne sayansi w'ensimbi tomumanyi naye ne bakugamba nti gundi akuloga kitegeeza nti President Museveni okusobola okumanya omuwendo gw'obululu ogwamubbibwa alina okuba nga yafuna obweraliikirivu nti ne bano balina amagezi agakola bwe bati era ng'alina okuvaayo okukangamu okulabuukirira embeera kuba gye kiraga singa kigenda maaso nga bwe kyali kikuwunzika kuba results ziba butakyuka eri ng'omukulu bwe yalaga nti owa ebyoyalangirira bivaawo mwatuggyeko bwebyo bivaawa nange sikola ki nange simanyi kitegeeza abaana basobola okukayiwamu ne kayitirira ne kagaana okukyuka. So mu mbeera eyo nga mmaliriza akatundu ako amazima gali nti yadde ne sayidi eno yakwatamu nga bwe nkunyonnyodde nziba yeeri nti nuupu mu kubba kwayo teyabba nti yatuma omuntu ntigenda baali abantu abayina obusungu bwabwe abeekolamu omulimu nga ne Kyagulanyi tamanyi ne bakoodineeta ba Kyagulanyi tebamanyi bo bayiye balabike nti afunawo basindiikiriza kati ate waliwo yakwatamu obutereevu obujulizi ne bweyoleka nti nno kyebalangirira n'alangira tamanyi ekikola ki yamuwa omulimu kati bwewanga tulina babbi babiri kuliko mubbi yasinga tabanga yasinga ate yayomba tekimugaana kwekangabiriza kuba ayinza okuba yali tasuubira nti n'oli naye anakwatamu. Leka nkubuuze Senkoza, olowooza omukulembeze yenna nga ggwe kati ali mu pate omukulembeze yenna omutuufu yandirabikiridde mu lyanyi lyakuba ali mu ntebe oba mu byakoze bibyandirabise ne biraga amaanyi ge kubanga extent y'okubba akalulu nga tennatuukawo. The question is lwaki bannayuganda bandyenyigidde mu kubba akalulu nga gwe bakabbira mu pya tabatumye tabawadde na ssente ng'ate waliwo ne yabawadde emirimu yabawadde ssente tebasobola kukamubbira. Kakati Bwana Eddie mu bukulembeze nina ekintu kye nayize nti omuntu akoledde abantu talina kweyogerako byokoze byogera okusinga ebigambo kyovula ne bw'otuuka ewaffe wano waliwo omukulembeze atayagala kumuwogerako ayagala nnyo okwogera nnyo yayogera dda era ayagala nnyo ayogere nnyo naye nga ekiseera ky'ebigambo kyeggwako nga tusuubira biki bikolwa kakati naye yasuubiza ebintu bingi nga bizibu ambulensi nnya kati amasanyalaze ennaku 10 bo wajogafumba yagambye abe wange wali bamuweyo emyezi 2 amasanyalaze gajja kuba gaasi naye nga kati emyaka tutambudde emeka 3 mu mbeera eyo omukulembeze omutuufu
yali badde abaako byakola ne byeyogerera. Ekirala bwana Eddie, bw'onyigiriza ennyo abantu beekyawa. Abantu mu ggwanga lino balina ennaku. Gwowe naalema okiraba. Bannayuganda tulina ennaku nga nange sejjeemu. Luli twayogeranga nga tugamba abantu nga twogera ku musolo munyigiriza abantu nga omuntu wa wansi eri wanayingi eyo emboozi tagikola ki tayagala nagiwulira nga tannaba kutandika kuwulira bulumi bwa musolo. Kati batandise okufiiringa abantu omusolo baguwulira. Mukuzza ku masomero buli muntu yasasudde ne namwandu. Nina mukwano gwange gwe nali nyumya naye ali mu Ggombolola Madudu ye Kayaana. Bamugerekedde omusolo gw'ekizimbe. Babiwuliranga mu municipality. Abantu bakaaba nga bo tebabiraba. Kati alina kazigo kamubwe kati bakageresa omusolo. Naye ekisinga okuluma abantu kwe kuba nti omusolo aguwa n'alinda ebijja nga tebikola ki? Tebiriiwo. Nga tebiriiwo. Ebyanditambuza omusolo okulabika nga gukuŋŋaanyizibwa gwangu. Sannyalaze gavaavaako, amazzi ga buseere. Kati ogenda owunzika nga bingi ebiringa ebifaanagana omusolo n'okola double taxation. Kaakati omuntu ng'awa omusolo muyitirivu nga talaba buweereza atandika okufuna okunyigirizibwa muli natandika okufuna ekiruyi. Bw'agezaako okukubuuza ng'olina abasabiko obulungi abawaana. Ekibiina kyaffe abamu ku bantu bekiina kirina abantu abamanyi okusiiga akazigo obulungi. Oli n'avaayo n'asiiga ekintu kyalaba nga si kyetoofu naye ng'akulaga nti kyekituufu. Nga bw'osanga omuntu ng'akugamba muzeeyi gw'osobola muzeeyi tova ku main. Era gwe nga wavuddewo buli kimu kiba kiganye. Bebibonyabonya ba Prophet Sagiribati Bukenya yagamba omuntu omu yalina vision mu ggwanga. Akaseera ne katuuka n'atandika okukyusa entambula n'ateekako enkofiira naye bwe yaleetaga amalala agaagala okulaga nti naye waali gye yamalira yakola ki? Yamanyiyo. Bannansi banyigiriziddwa, abantu bagobeddwa ku ttaka. Kyekikulu nno Senkooza. Bwana Eddie, bw'otunula wano waffe mu disitulikiti y'e Mubende abantu bagobeddwa nnyo ku mataka. N'osanga omukulembeze ng'agamba abantu muwe obusuulu. Ekambuye wano bagoba abantu nga balina risiiti z'obusuulu. Naye nga teri akola ki? Teri ayogera, teri ayamba. Bwana Eddie, njagala nkuwa ekyokulabirako. Tulina abantu baffe abaabulijjo abawansi abadde naddala abavubuka baffe abeezimba abataasoma abali mu byalo. N'alima sizoni n'akungula akasente n'akuba bulooka 2,000 n'aziteeka wali atandika okuzimba akayumba naye nga kimwetaagisa okusasula miliyoni namba eya pulaani nga tannazimba. Kakati n'amala okutoba oluusi atandise wulibbaalo bazitutte akayumba bakamenye kituufu n'asasula akakadde ka ssente n'alinda obuweereza nga tabukola ki? Tabulaba. Wayina okuyisa ensawo y'akasooli ng'ekkuba fuzzi butalina wakola ki? Wagiyisa. Bwana Eddie, njagala nkulaga embeera eri mu ggwanga wano. Osanga omulimu ogulina okukolebwa miliyoni 5 nga bagubaze guli mu miliyoni 10 naye ate ne bagukola nga guli substandard. Kati omuntu avuga piki ku kkubo erigenzeeko omusolo gwe nga liseerera nemukuba ng'atwala ebijanjalo ne biyiika. Tafunye kuganyulwa musolo gwakola ki? Gwawa. Abantu bagenze bakuma obusungu ne bakuma obusungu. Ekyo kye kireetedde abantu okugamba ndi Kyagulanyi bw'aba nga bamuvuma ndi muyaayi muyaga naki kale oba tuleeta muyaga katulete era tuleeta kasitaana banga yagenda otuyamba okusindiikiriza omuntu aliwo. Ekyo kireetedde bannayuganda obusungu n'okuleetera omuntu okugamba nti oba bankube essasi bali nkube nze bululu busatu kababumpe mu nsawo ngende nabo mbusule mu kiki mu kabokisi naye tusindikirize gundi akole ki? Aveewo. Obubbi we bugira nti bannansi Bwana Eddie, bewandirowoozezza nti bayala bandikoledde ssente ekyo ne bakikolera obwereere. Kitegeeza awo mwami Kyagulanyi wagambira amaanyi g'abantu anti bwe gaba gasazeewo tegalinda gasasula. Mu mbeera eyo nze nganze muna NRM nina ensonga lwaki ndi mu NRM. Bwana Eddie, ebibiina sibimanyi nnyo era bw'ogenda okwetegereza ebibiina by'obufuzi nze sironda nnyo bibiina olw'ensonga buli kibiina kirina ebigendererwa byakyo era kirina ne bannannyini baakyo ababitandika nga bamanyi gye bitandika gye birina okukola ki? Gye birina okuggwera. Kuba bw'otunuulira NRM ng'ekibiina n'otunuulira ebiruubirirwa byayo bye yayina gye yatandikira ne gyeri olwaliro bikwewuunyisa. Bw'oba yogerako kulwanyisa nguzi nga avaayo okwogera ku nguzi ye mulabe. Otunuulira Honorable Ssekikubo ono nga sipiika amukyomera eggulu.
nenga mu kumukyomera olukungano lwali mukyoomererwamu ne president yali alukola ki era lulimu kati president bwe weegera ku bugulwanyisa enguzi era yebonyaabonya abantu b'eggulu gye muli okuba tebafunye buweereza nga tukkiriza bagyogereko olwo nze senkooza mba njawukanye naawe mu ntegeera nti ggwe oyinza okuba okyogerako bwogezi kukisiga kazigo naye ate nze sikyagala kati awo twawukanira era nze ndi wa NRM agamba nti president Museveni atufuzeeko ekikola ki ekimala ewakula ennume tewakula emu era omukulembeze omulungi ng'onaakyusa ensi oyagala ensi yo kale tukitwale nti nebwa bufuuse bwansikirano teekateekayo omulala gw'ogamba nti mu pate yange gundi ono bw'otunuulira pate yaffe waliwo omunene aliranye president Museveni atafunanga ku kibooko tunuulira badeputy bapresidenti bachairman awa NRM mu ggwanga buli avayo naleeta amalala akaswana akamuyitamu okwo si kuzimba kibiina kati nze neegomba okulaba ku NRM kikibiina kyange eyimirirawo nga tewali president Museveni abantu bategeere nti NRM is a party. Munange nno kankusese olaba n'abaana ba Nuupu abo balina enjogera kale ne bwataba mutabani wa Museveni okimanyi ne bukya ku makya ne wafulumirayo omulala mu kadi ye naali abaana bamulonda bulungi nnyo regardless nti Bobi Wine waali bamulamu ebirubiro ni wavayo kankugereze kyakulabirako ki nga bonaagamba kankugereze Lwakana Rugunda nga yazze okwesimbawo n'atubulira kwa values kwayimiridde nkubulira mazima bamulonda basobola okumulonda era Kyagulanyi asanga akaseera akazibu naye nga Museveni yaliwo ne mutabani we nti kwesimbawo walayi bannansi tebakkiriza so mumbeera eyo enze ngamba nti bannayuganda baagala kunkyukakyuka nze omu kubajagala njagalira ddala era nina ekibuuzo kye neebuuza bwana Eddie gwe ebbanga lyonna walabyeko president Museveni nga yambadde esaati ya kyenvu eriko NRM zimayipate ffe tuzambala naye ye jayambala tebeerako kigambo kyonna ebeera yayeru ne lwaki kitegeeza president Museveni is NRM president Museveni ye NRM kitegeeza kakati ffe twagala okulaba ku NRM nga takola ki oba zze ebbali ng'avuddewo NRM ereeteyo omuntu omulala naffe tukube ku ngalabi tugabe bannayuganda nti bannaye kati tusuubira kino bannayuganda mu myaka 38 tetukyalina kipya kye tubasuubiza nga mukadde yaliwo tekiriiwo tugenda ku kya birthday emyaka 38 nga birthday mugikuze ne mugiteeka mu amudidi nalabya abannaddiini naye eggwanga Uganda nyaffe Uganda abaali basumba abalyoyi b'emyoyo kati bafuuka abalyoyi ba migaati tebalyowa myoyo kati tewawulira eyagamba akalulu kasembedde singa ompayo eggaali natunulidde Ssaabaminisita abadde mu dayosisi y'e Hoima yagisaba okulude empya nagimuwa omusumba kakati ebintu ebyo byonna bwana Eddie omuntu abaganda bagamba ekito ekitava ku ssogolero kibuna enkindo kifuuka wankindo bw'ogenda mu ggwanga lyaffe lino erya Uganda buli muntu alina ekintu kye yategedde kiki nti bw'oba oyagala akasente gundi yakalina tiibu bw'oba onoonya okubeera obulungi olina okusembera president Museveni oba nowonyereza ku muntu amusemberedde bw'oba onoonya akasente oyagala okubeera obulungi mu ggwanga lino bw'ogenda tunula institutions mu ggwanga zonna zifudde ntunulidde juzi General Kayindo Tafiire nga alajanira poliisi abasirikale tebalinawo basula ng'ayogera ku welfare ya poliisi naye mu ggwanga nga tukulembedde abantu okumala emyaka 38 teri kitongole kya byakwerinda kyandibadde nga kiri mu mbeera bwetyo bw'ojja ku mapoliisi gonna ge tulina bw'otasanga bizimbe bya poliisi nga byazimbibwa Amini byazimbibwa Obote ffe gavumenti yaffe etaddewo input ewasinga otunula ne wano nina structure genda be gye bazimba wano ku poliisi yaffe eri mu layini y'amasannyalaze bweti mwe bazimba kalina mu layini y'amasannyalaze ya 3 phase mwe bateeka kalina bw'ova onoogenda mu kitongole ekiramuzi ebiriyo biraba ntunulidde wano owekitiibwa Mpuuga nga beeroopa omusango nkiyita kweroopa abadde omusajja wa opposition Kakongoliro
ngesabo zina BNRM fe tumukutira kadingidi era banayo musajja era netalina buzibu era takoza atya ekyo mwali mukola kyali kituufu mwakikolanga lwakuba nti no byebyobufuzi bye mwino kabonera akakulaga nti abadde alina gwakolera bwe wamuddusiza emisinde gyaddukidde alina okumutaasa alina okujjagwe ku bibegabega kati mpuuga yali adduka adda ku bibegabega eno nti bannange gye mwantuma ebintu nga bikoze eki nga bitabusi bwovaawo njagala otunuulira emirimu egikolebwa wano nkwakyakulabirako tulina Westmead wano mwana Edi twala obudde nze siri mukugu nnyo era bona weyagala nja kukulaga kuba nze nina ebibalo wano ebya saizi z'enguudo na biki mbikuwe oyitemu olabe ekyalagibwa kye kikoleddwa boogera kirala oluguudo olukoleddwa wano olw'Ekakumiro lulina bwe lutandise okufuna ebituli essaawa zino bw'ogenda wali ng'oli kumpi kutuuka ku kyapa ewali kifactory ekya plywood awo awo baalusimye edda ne baddamu ne balukola na bupya olusana na kuwangala myaka egi genda ku roundabout eri wano mu kibuga ky'e Mubende wakati olaba amazzi bwe gava mu lusozi kiki ekiriwo tebona nakuweza myaka 7 kati oluguudo olugenda kuwangala myaka emeka kitegeeza ki nti institution zonna zifudde kiki ekizisse mukulembeze butayagala kuva mu buyinza nti abantu abakola emirimu bw'ogenda okubyetegereza bwana Edi gomanya funding akalulu ka Uganda 1 tubadde wano mu Ebola mu COVID ebitongole byavayo okutuwa ssente wazirabanga mpitirivu ne wazirabawa zakolawa gwane wafe Mubende ku bitanda bibagabe bitirivu ennyo walaba bimeka ebyajja bw'ogenda mu doketi y'Ebola kuba Ebola ate yakuba Mubende district yokka kakati tulina kye tuyinza kulaga nti iyo facility yateekebwawo ebitongole bya gavumenti bifudde bannansi baweddemu essuubi owulira ab'ebitongole by'okwerinda nga banenya poliisi njagala nveyo mu lwatu mpolereze poliisi nti omupoliisi okujja n'asaba omuntu emitwalo 2 agenda ateeka amafuta mu piki oba mu mmotoka motofu mbuuza lwaki amafuta mu mmotoka tegaliimu talina kyakkola ate gwe weetaaga service kakubuli ekyo olina okukola yadde akikola mu nsobi naye embeera gyawangaaliramu ekyo kyekola ki kyemusindiikiriza okukola kati mu mbeera eyo nga bannansi bamaze okukoowa omuntu yenna nga akyagala okubeera mu buyinza abeera n'ababaza bamwetoolodde abasobola okumusuula oba okumusitula ababaza bamwetoolodde abasobola okumusuula oba okumusitula kati President Museveni ayina ababazi ng'ovudde ku bayi b'amagezi ayina ababazi abatula wansi kati tukole kino tutambuze kino tebatunuulira nti bakinagenamu ssente mmeka kuba zo ssente zikola ki weziri ssente zikola emirimu gy'abannansi wansi zibula naye ezitakola mirimu eziruubirirwa okuumira obukulembeze mu buyinza zo ssente zikola ki weziri njagala nkuwa ekyokulabirako gavumenti ecentralizinze buli kasolo loko gavumenti kebadde kuŋŋaanya olaba gavumenti etuuka okuvaayo neyeddiza ka birth certificate akali ak'50 kati nira yekasolooza era abantu kabakaluubira okufuna akasolo akakuŋŋanyizibwa okuva ku ggombolola kalina kumala genda Kampala oluusi ne kamala emyezi 2-3 tekakoze eki tekannaba kukomawo enkola eyo ekulaga nti obuyinza kati buli waggulu bwana Edi bw'otunuulira disitulikiti zaffe ze tulina tezikyafuna ssente zimala ababaka balina ssente newaliwo osanga local government zofuna ssente osanga omubaka wano ng'ogyeko ayina ettima naye osanga omubaka ng'alina obusobozi obusobola okulima oluguudo kilomita 5 wano ekasambye abo baafuna omukisa balina omuntu alina omwoyo gw'ekitundu nti kale ye ne bw'aba zifunye ne zidda Kabanda wanjawulo ayina ekiti kyagwamu naye kati bw'ojjano ng'ewana ewaffe mu municipality birango ekiba yensi yalabanga Kabanda ag'omuntu omu era bamuyitanga muyaaye n'abakulembeze abali wano abaliko kati mukujja kwe bamuyitanga muyaaye oyo muyaaye naye abaprovinsi Katonda waakola nti engeri gye yamukwatako n'agenda bw'atuukayo laba ekitiibwa kya mukawe kirabikidde mu ye kyova olaba nze nkyogera bantu bangi bajja nakweteeka ku miguwa beetuge nga twogera Kabanda bajja okwetuga naye nga teko tulina okwogerako kuba agwanidde okwogerwako kati bwotamugereko oyogere kakati mu mbeera efaanaganako bwetyo bana Edi ng'ebitongole bino bimaze okufa nga bannayuganda baweddemu essuubi woddukira ku poliisi baagala akasente oddukire wano si birungi enguudo si nnungi mu ddwaliro ekkerera terikola ki omuntu n'asiiba mu ddwaliro ng'asimbye layini njagala nkuwa ekyokulabirako tulina ekirwadde mu ggwanga wano enjogerera Uganda tulina ekirwadde kya sickle cells endwadde ya sickle cells mbi nnyo ntemu nnyo naye
n'ogenda mu ddwaliro ng'onoonya amakerenda ga sikoseeruzi tegakola ki? Tegaliyo. Naye nina mukwano gwange alina omwana yaŋŋamba doozi etandikirwako ey'omwezi ya 600. Ate ng'omwana oyo yeekyanga embeera y'obudde eno bwekyuka n'aba nga yeetaaga obujjanjabi obw'enjawulo. Kati ekibuuzo ne kijja, sikoseeruzi nga zinaakwata omuntu zimala kulaba nti ono alina obusobozi? Bannayuganda bameka olaba oli asobola kulemwa kugula bitabo bya nnusu 2,000 omwana agende ku ssomero? Bannayuganda bameka balina obusobozi obusasulira omwana 6,000 buli mwezi amujjanjaba obulwadde obwo, ate ng'ajja kumujjanjaba kutuusa kufa? Kati eddwaliro ng'oba nga teriyo ddagala ng'omuntu oyo ayina omwana oyo, kiki ky'omusuubiramu ng'afunye omukisa ogusika akalulu wali akatwale? Kati bannayuganda bakooye. Mu kubanga bakooye, gavumenti eyina okukola buli kakodyo konna okulaba nti eperereza bannayuganda balaga nti ekyayina amaanyi. Kyekisooka obubonero obwo bwakulaga bantu nti otunuulira omukolo ng'ogwo nga weeguli nga buli muntu ayagubaddeko bamuwadde ssente, babatambuza mu mmotoka okubaleeta nga ku mukolo ogwo bw'obuuza abantu ba disitulikiti eyo gye abadde batuddeko babadde batono okusinga abazze abazze obuzzi, naye nga buli azze ajjiddeko bajeti ennene. Naye okikola naye bakuleeta kuba gw'ogenda okujanjawaza ogira ekifaananyi eky'omukolo gwe bakoze eki obategese okulaga bannayuganda. Kubanga bw'oyogedde nkitegedde Mubende kati nga yategese mukolo gwa mukulembeze tugambe nga kankuwa ekyokulabirako Kasanda gye nali Kyagulanyi yali ajja ne basooka enkuba yatutawaanyaamu, nali ngenzeyo nga wa mawulire nze, naye bwe baamanya nti Kyagulanyi atuuse mu mukolo gwa Honorable Flavia Nyanza ku mukolo gwa Honorable Flavia Nabagayo Maniemu, bwe baamanya nti Bobi atuuse Emyanzi, abantu tetwamanya gye bavudde. Disitulikiti yokka neekuŋŋaanya abantu twaliwo 3,000 wananchi. Kitegeeza nti singa n'oli yagenze Nakaseke abantu be yabaddemu bali basobola okuŋŋaana ne bakulizaawo. Kibadde kimwetagisa kuŋŋaanya abantu bajja wala okubali kiki ekikulu ekirimu ekyo. Era mu myaka gye egyasooka kyalingawo ng'akuba olukuŋŋaana buli muntu ng'avaayo ajja alabe omununuzi w'eggwanga. Era omu ku bubonero obulaga nze bwe ntunuulira, buli kamera lw'etunuza bw'eti ninda okulabayo ku balalu, ninda okulengera omuntu ali mu bigere, abantu ba bulijjo basinga okusanyuka, ninda okulengerayo ku abakadde abakootakoota nga bakutte emiggo gyabwe batambula, era ninda okulaba security nga yeesega eviira abantu banyumirwa omukolo. Ebyo byakyuka. Kyagulanyi namulabye Kasanda nga n'omuntu ojja namukwatako bw'ati ng'abakuumi bayimiridde wali beetegereza bulungi wala ekigenda mu maaso. Baakola kkubo bennyini bakwata we yayita ng'abantu yayitanga wano ng'abantu bali awo na wano. Era Pulezidenti Museveni omuwendo gw'emmotoka ze yabeeranga nazo edda sigwayina zeeyongedde kati okubeereza amaanyi n'obuyitirivu. Kati otunuulira abamasuuti, nadde ntunuulira abamasuuti ne ntunuulira bambadde essaati eza kyenvu. Essaati ya kyenvu yafuuse nga laddu, etiika efuuse laddu. Abantu amu bagitunuulira bati nawulira nga omutima gumukoze eki gumuweddemu. Naye si kuba nti ki lwaki nti abajyerimbiseemu ke kabondo k'abantu akatono akeeyagalira mu ggwanga lino hali obulungi ennyo. Era ng'omuntu ayimira ku muzindaalo n'ayogera ebigambo ebiwooma ng'omubisi gw'enjuki, naye nga bw'omuzza emabbali n'omugane wayi bino gw'obiraba otya? Agamba wayi nze bankoze bwe bati ne bwe bati ne bwe bati. Kakati mu mbeera eyo bwe ntunuulira omukolo guno ogwakoleddwa nagulabye nga mukolo kituufu gubadde gw'amazaalibwa. By the way, omukolo gwe guzze gukolebwa emyaka ena emabega, gwatandikira waka ne gujja nga gusesetuka mu disitulikiti ez'enjawulo nga gujja gutambula. Naye ekigendererwa ky'omukolo ogwo kati okuba nti gujjanjawazibwa, akakwakulizo ku myaka gaavaawo. Luli tegwakolebwanga olw'ensonga omukulu teyalaganga myaka miki mituufu, katemba w'emyaka bw'omulabanga naye akwakulizo k'emyaka kakoze eki kavuddewo. Naye ng'amazima gali nti omukolo ogwo tegulimu nti nno bannayuganda bangi basanyufu, naye waliwo akabondo akasanyufu. Kimu ekyokubiri akaagala okwosa ssente z'eggwanga kalage bannansi nti nno muzeeyi waali tukyali basanyufu, tukyamwagala era embeera nnungi, era ne pulezidenti aveeko alangirire kiki kyazzaako. Era omuwulidde mu nkomerero mu bigambo bye ng'alaga nzizaako kino nzizaako kino nzizaako kino ng'alangirira. Omukulu gwe tulinaye nga we nakugambye ebigambo bw'obiwulira ng'obiwadde obudde munayoza olowooza we naali mu lukulwe. Era ndi we naali musebo. Naye ate ebigambo ebimuvaamu bya Munnayuganda. Omaye ekyo nakyo kikulu tebasaanye kyerabye. Naye kyensaba okulongoosa. Ate lwaki olongoosa? Anti kyensaba nnongooseemu. Omuntu ali mu NRM tekitegeeza nti yasiimuuka obwongo. Nawankubadde olwo abasiimuuka. Ekisooka
nga tonnaba kubeera wa kibiina kyonna osooka kubeera muna Uganda ng'ofulumye mu lubuto bwewerabira ensi yo n'otembeeta ekibiina ekiri mu nsi omaliriza nga ensi ogiriddemu olukwe era wano bantu bangi balidde mu nsi olukwe olw'ebibiina era nze bwe ngoberera abakulembeze b'amawanga mangi ng'ogyeko President Museveni bwabeera ku mukolo ng'ayina achievement yonna gy'ayogerako ayogera ku NRM government kyo kigambo kyakozesa naye ate bw'ogoberera abakulembeze mu ggwanga lya Kenya okuva ku bakulembeze bonna abaze batambula boogera ku ggwanga lya Uganda ngoberedde nnyo ggwanga lya Kenya ngoberedde nnyo akalulu k'Amerika aka Trump ne munne kituufu balina ebibiina n'abantu bali mu bibiina naye buli muntu ebigambo bye byavaayo n'ayogera ku lwa ggwanga lya Amerika era ebibuuzo byonna byebamubuuza bakubuuza ku lwa Amerika si ku lwa pate naye wano buli achievement etuukibwako eyogerwako ku lwa NRM. Mwami Senkoza mbufunze gwolaga nti eno teyabadde birthday yabadde laali ng'era abamu bakuba tooki mu nkuŋŋaana z'eggulu yo olwa Masaka lwabaki saalugoberera terutuulanga bayiga okuva lwe baava eggulu ebintu tebyawooma tebatambulanga olw'ensonga bw'otunuulira ekyava eri ate kyali kiraga gavumenti erina kyekoze ge makungula gali gavaayo kuba bw'otunuulira omuntu avuddeyo in fact nga ekitundu kirina baminisita abavunaanyizibwa kitundu ekyo nga tulina abaka ba paalamenti nga tulina baminisita mu gavumenti eyawamu abava mu kitundu ekyo nga tulina local governments nga tulina abakungu ba gavumenti abakola mu gavumenti eno e Kampala nga bava eri nga balaga nti ku lunaku olwo bategeera ebizibu ebivaayo kabonero akalaga nti gavumenti teri ku ground bw'otunula nga bakulaga essaawa za kakati nti Karamoja lwesaana abaana babeere mu bisulo tubafeeko mu nfaako y'enjawulo kitegeeza babadde munge tebamanyi kigenda mu maaso olukuŋŋaana olwo lwayongedde kwankala gavumenti eggulu gye baavudde kiki ekyalekeddwayo nga kisiddwa mu nkola nti kikolebweyo ekisaawe kigenda kukolebwa bwe bakuŋŋaanira kyekisuubizi kyakolebwa paalamenti naye ku bannansi abali mu bwavu ekisaawe kweri yandibadde first priority anti kakati enguudo n'eddwaliro n'ekisaawe kye kyandibadde kisooka waliwo ebiswaza waliwo kubanga ogenda kukolera omukolo awantu abantu ne bakulaba mu wiiki eyo nga weeteekateeka olongooseewo kabonero akalaga nti wabaddewo ebitali bituufu kakati kibayita okwekangabiriza n'okubagalaga nti oleese omukulula awantu osobola okweyama okulongoosaawo wobadde otandiseeko otandikiraawo naye nga ekyo sisuubira nti kyekizibu ekyamaanyi ennyo ekyekitundu ky'abantu beeyengulu ebisaawe bingi byandibadde biyamba bannansi bi akibwayi baprotiki badduse wano emisinde ne beeyama okukola ebisaawe eyengulu era tulabye bakyeputegeeyo afiiridde Kenya kuba gye bakolera training mu ggwanga tebiriiwo so ebisaawe ng'ebyo ebyongera ku ggwanga tebikoleddwa so pulegi yakolebwa olw'ensonga bwe baakuŋŋaanira balekewo ekifaananyi nti babaddewo naye nga si kyekyetaaga ennyo ekikulu eky'abantu b'ekitundu ekyo w'otunulamu ggwe nga ali mu byo active politics akalu ka 2026 olowooza tekagenda kubeera mulambada mungi omukulu atandise okulamentinga nga twakanaaba mu maaso gye bunaawungerera ku kyaggulu anaaba akyagirya kweri anaaba tatandise okugoba baana bamu ku meeza bwana Eddie ndi omu ku bannayuganda abayina essuubi ettono mu kalulu ka 2026 ndi kiwuugulu kati mbika nze omu ku bannayuganda abayina essuubi ettono mu kalulu ka 2026 nde by the way ke South Sudan bakongezaayo emyaka emirala kakati bw'otunula mu Uganda ekimu ku bintu ebyandibadde bikyusa akalulu ke Uganda zandibadde electoral reforms mawuza aliko Nobert Mao ali mu kutugumaaliza ddala Ssemateeka wa Uganda alambika bulungi nnyo ebintu by'okulonda engeri gye birina okutambuzibwamu bwana Eddie bannayuganda bangi olw'obutasoma bitabo by'amateeka kituleetedde nnyo obuzibu naddala abakulembeze abali wansi ffe Ssemateeka alambika bulungi nti bwe tubanga tunaabaako ennongoosereza ze tukola zirina okukolebwa nga tetunnatuuka mu makkati ga kisanja olw'ensonga tusuubira nti after a period of 2 years nga tukola electoral commission eteekateeka roadmap ey'okuteekateeka akalulu akakola ki akaddako bw'ebanga roadmap y'akalulu yatandika dda aka 2026 nga kyemwani wa electoral commission yagifulumya dda
ng'era batulaga nti waliwo ne electoral commission emirimu gyetakoze olw'okuba terina ssente ng'okutegeka akalulu k'ebyalo tekakoze eraga terina ssente bwemaliriza kuba ku road map yakalaga nti kajja kukubwa mu myezi egyayita emabega kakati ng'essaawa zino electoral commission emaze n'ogazeetinga electoral areas ezimu ezirala zibadde degazeted zijjiddwawo waliwo ebitundu byebagasse nga wabaddewo emiruka egimu gukiikirirwa ne guno gukiikirirwa nga kati bagenda gigatta olwa population oba oliawo n'okulaga nti no tebalina ssente zimala kakati byaba kamanga amaze okutulaga nti ateekateeka akalulu electoral reforms ezo ezoogerwako zigenda kukyusa ki Mawozi ayogerako ate akyali mu kunyumya mboozi ebiina okugenda mu palamenti kakati bwebina bino ogenda mu palamenti bikubaganyizibweko ebirowoozo bitwala omwaka mulamba mu maaso nga bijja nagutwala nga parties zimaze okusunsula bacandidates ekyo kigumaaza munnayuganda atagoberera munnayuganda atavayo okusoma Ssemateeka agamba ki asobola okukuba mu ngalo naye nze siriimu mubakuba engalo kuba nkimanyi kyayogerako kiki kigumaaza era agezaako okulaga bannayuganda nti kyeyeyamanga ayingira mu gavumenti eno nti ajja fuba okulaba nti atuula ne gavumenti bateese ajja fuba okulaba nti wabeerawo okukyusa obukulembeze mu mirembe kati ekimu ku byalina okuyitamu gwe kutulaga nti twetaaga electoral reforms sisuubira nti nno wano mu Uganda waliwo wiiru ey'okukola ennongoosereza mu ssemateeka naddala ku nsonga z'okulonda olw'ensonga ajja kukolebwa ku lwa munnansi obuliki obubonero bwonna obuli obukulaga nti ssemateeka aliwo naddala amateeka galiwo ku by'okulonda gayimirirawo ku lwa muntu omu kuba mukulu byabakama bw'abanga yaweebwa ekisanja nga n'omukulu essaawa zino ali mu kutugamba babba akalulu nga tanamuzza bbali enkyukakyuka yandisoose okukolebwa munnansi abeere n'essuubi nti eyakataganjula eyakadibaga azziddwa ebbali naye ayongera kutenderezebwa bakadazi baffe aba NRM be bateekeddwa ku commission essuubi likuwa nti wagenda kubayo akalulu ak'amazima n'obwenkanya mu 2026 naye ng'ekyo kiri awo nze essuubi siriyina naye buli munnayuganda waali akimanyi waali nti weekube mu ttooki owulire ky'owulira naye abantu abasinga bwana Edi bakoowu ekyokubiri abantu banyigiriziddwa nnyo omuntu ayagobwa ku ttaka nga talina n'abaana be kye balya nga talina nawe bebaka nga oluusi n'akasomero akali mu kitundu bakakoonye kavuddewo bwana Edi abantu bakoowu tugenda kulaba akalulu 2026 ak'abantu nga bongedde okwewaayo ekisembayo okusinga emirundi gyonna gye tubaddewo emabega kikitegeeza kino kyali kituuza ekya 2020 nze mu kulaba okwange kyali kituuza olw'ensonga omuvubuka yabukirwa amasannyalaze kamuyite muvubuka kuba akyali muto si kumuyisaamu maaso amasannyalaze ndaba geeyongera buki bweyongezi bano abamuvaamu bampuuga bano Beegi Bwanika bagimerwanga batwakagabo tebalina kye batuulako batono nnyo ku bizibu ebirimu abannayuganda era njagala nkikubuulire nga tuli wano sekoza sokoleke abatunuulira ebyobufuzi bo balaba mbu bwe bavaako ekibiina kiba kigwa gwe totunuulidde ku kibiina otunuulidde ku bizibu by'abannayuganda amaanyi ga Kyagulanyi talina amaanyi ng'omuntu naye bannayuganda baamulaba nti ye muntu akufunye amasannyalaze agasobola okubayambako okwokya ekyuma kiri bakibotole okuba kwokya ekyuma era Kyagulanyi ekigambo kyabeera ayogera nti maanyi g'abantu nagalabako ekasambya wano ombaka kabanda ng'abantu bayiikira emmotoka bati ate nga tebabakuba miggo ate nga bayitirivu nga basanyufu ago tuyita amaanyi g'abantu kati Kyagulanyi talina maanyi ng'omuntu naye Kyagulanyi alina amaanyi g'abantu aliko akapafyumu akamufuuyibwako buli akawunyirizaako agoberera afuna essuubi era amaanyi ago tegannagenda bw'oba oyagala ogakakasa nkigamba tuli wano balinde bampuuga ewaabwe balinde ojja galaba senkoza leero olugulidde ku pata kati abaana kabakumanje abaana bali ku kyalo kuno babanja yabulira wa Professor Obija kale omukulu senkoza gwe tubadde naye ensonga bwazirambise akubulidde nse saagala biddamu kuba byayogedde abyogedde mutunulizi wa byabufuzi
sibe bano yotusanga ku street ne tuyola nti jangu oyogere politics ali mu active politics mukulembeze ate of course bigambo biwulidde kwebaza obudde bwotuwadde ekyamazima enjola gyenkuyodde lwakuba nti olumu mutukwatirwa nansonyi simanyi lwaki enjola gyenkuyodde omulala akugamba tetujja kukola olulala naye lwambi ogambye akanzige ekyo nkikwebaliza ekyokubiri webale obutankubya migga abaana bakuno ne balira bankyaze owe naalemu nadda kuno n'akuta akadingidi mubeera ekoze bayinza n'okugidduka ate baagala kiwulirako ekigambo naye nga to be honest sijja banenya nkyaze nti omuntu wawe tugambe nti tukoze nga nange wentudde wano nsobola okugamba ebintu nga birina okuyita ku channel yokka eno nga gavumenti yetujjako 18% kati okutandika nga lumu Septemba ku channel ekyo kitadde bali data wa buseere ekyo kitadde bali data wa wano ya expiring nge Kenya data ta expiring nedda kikateze expire bakubuuza wemba naguze dakika bo bali na Safaricom wemba naguze dakika za 10 how do you tell me nti zaweddeko nga tesizikozeseza kiri Uganda era olumala bonga sente bazituwala nga tebakuwadde kiba kwegamba bwo bitunulira nange siyinza kwegatta naye nga mu mbeera eyo banna Uganda muvuddeyo mutondewo emirimu ate okutondawo emirimu sisuubira nti okuyiya omulimu ogwo gutandike tewagoya kufunamu kasente kati atolowooza oyo ali emabega wa kamera olowooza bwe tuba tufunyeyo alowooza aviiramu awo olwaleero ekigambo musolo wano mu Uganda Munnayuganda bajja kukama paka ku ssaawa esemba olw'ensonga akukama alina ekituli ekituwala kinene ekizza kitono ate alabwa alina obusobozi obwokukama so oluseke tukyajja naye wakati mu mbeera yonna tulina okukikkiriza eggwanga lyaffe naye ekikuta obudde kibuta ng'okolimye nnyo kibaasi kibuukire mwawo ekikwata obudde nze ndi Munnayuganda ne Mwamboleera kakati Mpuuga ani yali amanyi nti Mpuuga anabeera kyali naate n'ekirala ebigambo ebikuvaamu lwaki tebiva mu Mpuuga lwaki tebiva mu kati kangu ekyokulabirako omubaka Kabanda ali wano agezezaako okuweereza abantu ba NRM so kitegeeza nti ebibiina bino ekibiina kino ekirudde mu buyinza nga kitandise okudisappointinga abantu kyekitandise okulowoozesa bannansi nti buli ali mu NRM bwati bwakola ki era mu kunoonya akalulu bannange twayewoozangako omuntu agabannayo ng'era oli omunyonnyola era munnange nze aba NUP bannonda kuba bagamba aliwo mbwe yali asabaako NRM ng'abagaba naye wadde wala bitatambula bulungi naye nze mundabe ng'omuntu era nze sina buzibu na Munnayuganda yenna alina ndowooza ye olw'ensonga endowooza y'omuntu kiba kya bugagga gyali ate semateeka atuwa eddembe buli muntu okuwagira kyakola ki naye kitwawula kiri kimu nti kyoyingiddemu osigadde okyalinga bwe wali okyali ku ggwanga lyo oba oyina b'ofunye eri munda abakufudde akagologosi bakunyeenya emabbali egere bye baagala ate nkyanga bajja kukusuula kale kana muzikirize tubasibulire wano dolo ku kamera abadde emabega eyo mukulu sijja mukkiriza sibula kwa bwanasibula ajja kututawanya okumuzza tunamuleetolola kitegeeza kati mwana wa wakati omwana wa kasibula mboka tukomewo so era takonkona muzikirize tubatere wano monsabire bambi bwe tunatufunyeyo ekipyanga ayinza tuwendowooza tumufune kuba abeera busy to be honest naye mbebaza mwenna betutambula nabo bana yagamba atya Carlo Ballotti ali mu ggwanga lya Italy Iraka okitone ababa siwulidde wano mukama atakomera musala bankomere